practicing witchcraft will not be accepted to join the reunion. Bwe wanaabangawo ekibiina ng'omulamwa gwakyo gwa kuloga tekijja kukkirizibwa kwewandiisa mu bwegasiro. All associations after completion of the membership fee. All associations after completion of the membership fee shall be given a receipt and membership certificate bearing the signatures of the chairman and the general secretary. Ekibiina ekinaabanga kyewandisizza nga kimaze n'okusasula emisoso egisabiddwa kijja kuba nga kifuna risiiti era ne certificate eraga mbu kifuuse member era nga esayininguliddwako chairman ne secretary w'ekibiina ekyo. Termination. There shall be termination of any association after evidencing that it's doing contrary to the objectives of the organization. Okukomezibwa okubeera member w'ekibiina kino kujja kubeerangawo singa wanaabangawo obujulizi mbu ekibiina kino tekitambulira ku bigendererwa bya bwegasibwa. After election of the association, after the election of the association heads, the elected chairperson of the registered association shall be automatic to join the reunion. Oluvannyuma lw'okulondebwa kw'omuntu oyo avudde mu kibiina kuyingira obwegassi buno ajja kuba afuuse butereevu member wa kibiina kino ky'obwegassi. Condition is under which the association may be terminated. Okwakuliza obugendo kugenderwako omuntu okuggibwa mu kibiina kino. 1. Dishonesty of the members of its members. Dishonesty of its members. Of member. Failure to attend 3 consecutive meetings. Okulemererwa obogaana okujja mu nkiiko essatu ez'omudirinano. 3. Failure to pay membership fee thereafter 3 years, which will be determined by the members. Oluvannyuma lw'okumala ebisanja bisatu ebisasulibwako nga temusasudde bisale ebibabanjibwa ebibafuula bamemba. The association terminates its member shall return. The association terminates its members shall return all official documents of the reunion within 7 days from the date when the notice is given. Era oyo yenna anaaba awanduddwa nga member ajja kukomyangawo ebiwandiiko byonna ebyamuweebwa ekibiina kino nnaku za zokka. Then Article 4. 401, it is meetings. General meeting. There shall be an annual general meeting once a year. The venue and the day shall be decided by the chairperson and the secretary general on approval of other members. Enkuŋŋaana zaffe wajja kubangawo olukuŋŋaana lwa bonna lumu buli mwaka we tugenda okutuula ne naku n'ekifo mwe tunaabanga tutuula chairman yajja okusalawo ne secretary then nga lusembeddwa abo baatuula nabo kakiiko.
42, it's saying executive committee. Article 42, executive committee. There shall be an executive committee which will be responsible to the day-to-day activities of the association. Wajja kubeerangawo akakiiko ak'okuntikko akagenda okusalangawo ebyo ebigenda mu maaso okuva mu biseera byonna bye tunaaba nga tutambula ffenna. Then here down there is its functions will be one, emirimu gy'akakiiko kano gijja kuba bwe kiti: to implement policies and decisions of the organization, okuteekanga mu nkola ebyo binaaba bisaliddwawo ekibiina ky'Obwegasi Kigoofu. To act thick tack for the organization, okukoleranga awamu okugatta ebirowoozo eby'obwegasi bwaffe. 3, to lobby for the organization and all that with the demand necessary, okuyigganga n'okusaka ng'okusinziira ku bwetaavu bwaffe ng'abeegasi era n'okututuusaako ebyo ebinaabanga bisakiddwa. Article 43, it's saying election of the general meeting. Engeri gye tunaalondangamu. There shall be election of members after 3 years. Oluvannyuma lw'emyaka 3 wajjanga kubangawo okulonda okw'olukiiko lwa bonna. The office of the Secretary General shall make all arrangements to make sure that elections are held after 3 years. Omuwandiisi ow'oku ntikko ajja kukolanga nteekateeka engeri gye tubagendanga okulonda oluvannyuma lw'emyaka 3. The President General and Secretary General shall only be voted by the fellow heads of the association. Kalabalaba w'ekibiina ajja kuba ng'alondebwa akakiiko ako akakulu k'atuula nako. Other members will be elected from the association is depending on the ability, willingness and personality seen in him or her. Abalala abagenda okuba nga bali mu lukiiko luno bajja kuba nga balondebwa eyo emabega mu bibiina bye bavuddemu nga basinziira ku ngeri gye babategeera mu bumanyi n'obukugu n'obusobozi bwabwe n'obujjumbize. Gender balance must be considered in the arrangements. Tujjanga kuba nga tumanyi nti ekibiina kino ky'abakazi n'abasajja, ky'abakyala n'abaami, tube nga tetusoosowaza sayidi emu bwe tuba nga tulonda, tube nga tumanyi nti wajja abaami n'abakyala balina okutumanya. Article 4.4 saying quorum. In any meeting called, 2/3 of the members' presence will form a quorum and will have right to decide on anything for the goodness of the reunion. Obungi bw'abantu abakkirizibwa okutuula mu lukiiko era n'okusalawo ekintu lwa bannaabwe. Bagamba buli lukiiko lwonna etteeka liri nti ebitundu 2/3 bijjanga kuba biteekwanga okuwera oba ne bisukka ng'olukiiko olwo terunnaba kukkirizibwa okutuula oba n'okusalawo ekintu kyonna abalala. Article 4.5 is saying extraordinary meeting. The extraordinary meeting will be called by the President General and Secretary General when need arise. Enkiiko ezigwa teziraze. Enkiiko ezigwa teziraze zijja kubangawo buli kalabalaba n'omuwandiisi w'oku ntikko bwe banaalowooza nti waliwo ensonga eyesimba eyeetaaga okuyita abantu babeeko ne kye bagonjoola. In such manner, the notes shall be communicated in 2 weeks' time to members, letters and radio announcements, phone contacts and TV shall be
official communication for a meeting. Wanabangawo obwetaavu bwe butyo wajja kubangawo okutegeezebwa mu weeks 2 ng'abantu bano tebannatuula naye nga bakozesa emitendera egy'enjawulo emikutu gamba ng'amasimu, radio, amabaluwa n'empuliziganya endala yonna enaabangawo. Article 5. The day-to-day activities shall be implemented by the National Executive under the Secretary General's Office. Emirimu egy'enkalakkalira guno ne guli gijja kubangawo nga bakalabalaba ab'oku ntikko bwe batunula wano ne wali ne balaba obwetaavu ne balagira ekyokola. There shall be a regional executive committee and district committee which will report to national executive. Mu bitundu eby'eggwanga wajja kubeerangayo enkiiko gamba nga ku district ne ku region watuulengayo abantu babeeko ne bye basalawo bwe biba nga bya nkizo era babitegeeze olukiiko olw'oku ntikko nalwo lubiteese. The administrative structure. Each level shall possess administrative structure comprising of the following positions. Ekisero kye tugenda okwefugiramu buli mutendera buli kitundu ky'eggwanga kijja kubanga n'ekisero ky'abafuzi nga balina engeri gye beesengese okusinziira ku bwetaavu bwabwe era bakitegeeza eggwanga. Bullet 1 is saying to national level, that is president. Ku ntikko y'eggwanga bajja kubaawo kalabalaba gwe tuyita president. To region, there will be regional chairperson. Mu bitundu nga bwe tugamba mu western oba northern wajja kubangawo regional chairperson. To districts, there will be district chairpersons. Era wabeewo omukulembeze akulemberanga district agirabirira. The president shall be a man, not a woman, of 30 years and above of age, able to read and speak at least 2 languages. Kalabalaba oyo agenda kubeeranga musajja mwami nga si mukyala nga awezezza oba okusussa emyaka 3 nga ate asobola okwogera n'abantu ennimi ezisooka. Shall be a Ugandan. Ajja kubeeranga Munnayuganda. Yeah, shall be a Ugandan, tall in one of the categories, traditional herbalist and complementary, divine doer, herbalist and spiritual healer. Omuntu ono ajja kubanga mumanyi bubimu ku bukugu bwe twegattiddemu muno mu bwegasi bwaffe nga asobola okubanga mukugu mu byeddagala, mu bukugu mu byedduwa, nga mukugu mu byokusaba, nga mukugu mu byokulagula n'okukebera. Functions of the president. Emirimu gy'oyo kalabalaba. To oversee the daily administration shall preside over the National Executive Committee with the Secretary General. Omulimu gwa kalabalaba omukulu gujja kubanga okwetegereza n'okulagira emirimu egyo gyonna egitambula mu bitundu byonna eby'eggwanga ng'ayambibwako Secretary General omuwandiisi ow'oku ntikko era nga amaaso ge gasobola okwekasuka mu bitundu byonna eby'eggwanga. To sign official documents of the association. Era ajja kubanga nga yateeka omukono ku biwandiiko byonna ebitongole eby'ebibiina. Shall plan for finding of the organization
with shall plan for funding of the organization with Secretary General and the Treasurer. Ajja kubanga ateekawo engeri ekibiina kino omwagagasi buno engeri gye bufunamu ssente era gye zisaasaanyizibwa. To receive all association assets with the Secretary General. Ebintu byonna ebinaabanga bituweereddwa oba biguliddwa ebintu ebikalu oba ne ssente enjereere bijja kubanga yabivunaanyizibwako okubikwata the Secretary General. Omuwandiisi Secretary General shall be to receive all association assets with the Secretary General. Nti ajja kubanga yavunaanyizibwa okutuukirwako ebintu byonna bye tufuna nga bikalu oba nga ssente ye n'omuwandiisi w'okuti. General shall be the custodian of all the documents of the organization. Omuwandiisi w'okuntikko ajja kubanga ng'avunaanyizibwa era ng'atereka ebiwandiiko byaffe byonna ebitukwata. Shall be responsible for the coordinating all institutions with respect to traditional and complementary medicine and administration. Ajja kubanga avunaanyizibwa ku ngeri gye tutendeka n'okufuga emirimu gyonna egy'enjawulo naddala egyegikwatagana n'eddagala to sign on official documents, checks, letters and others. Ajja kubanga yavunaanyizibwa okuteeka omukono ku biwandiiko byonna ebitongole kwatagananga checks ezigenda mu banka oba ebbaluwa ezisaba ssente oba ezo eziragira oba oluusi ne certificates zetufuna n'ebbaluwa ezitukkiriza okukola emirimu. Shall be responsible to officiate all national forums, all national fountain. Ajja kubanga yavunaanyizibwa ku kifaananyi kye tugenda okusiiga eri eggwanga fe abantu abeegattidde wano awamu. Then vice. Oba kibi oba kirungi. Vice shall be similar to those of the President General during his absence or if delegated to do so. Omuyambi wa kalabalaba oba pulezidenti emirimu gye gijja kufaanagananga ng'egya pulezidenti ng'abadde taliiwo oba ng'atumiddwa kuba mukyama. Then Treasurer is responsible for financial matters, incomes and expenditure, donations, signing of the financial documents, e.g. checks, mini statements, etc. Omuwanika omulimu gwe gujja kubanga gwakuvunaanyizibwa ku ssente zonna zetufuna nezetufulumya nezetugaba nezebatugabidde era n'okusayininganga ku biwandiiko gamba nga checks oba okureportinga essente engeri gye zinaabanga zisaasiranyizibwa oba gye zifuniddwa. In case of financial records and documents, in charge of the financial records and the documents. Era nga ebiwandiiko ebikwatagana n'essente yabitereka. To present financial documents. Era nga yatulaga yavunaanyizibwa mu kutulaga engeri ebintu gye bitambula ebikwatagana n'essente. Then there are other billets like publicity secretary, defense, education, speaker, secretary for women, chief inspector, secretary for youth,
secretary for plant and medicine, advisor, stock coordinator, and patron. Wajja kubanga webifa ebirala ebitambulirako ng'oyo omuntu asaasaanya amawulire, wabeewo oyo ow'obwerinzi wa defense, wajja kubaawo ow'ebyenjigiriza, wabeewo omwogezi, wabeewo oyo avunaanyizibwa ku bakyala, wabeewo oyo avunaanyizibwa ku kwekebejja emirimu egitambula mu ggwanga, then wabeewo omuwandiisi owaba abantu abali mu kitundu ebyabavubuka, then wabeewo omuwandiisi akwatagana ku bimera byonna bye tukozesa n'eddagala eribivaamu, then wajja kubaawo abawi b'amagezi n'abo abagatta emirimu gyaffe okuva mu mutendera okugenda ku mulala, then wabeewo omweyimirize gwe tuyita patron. Then another quote here, it is patron. Patron shall be a person of high moral integrity who shall be a parent of the organization with the ability to monitor and fund this organization. Oyo omuntu gwe tuyise omweyimirize ajja kuba muntu wa kitiibwa ekimala era nga alabika nga nakazadde w'ekibiina kino w'obwegassi buno, era nga yekalabaalaba yasobola okugatta abo ababa batakkaanyiza, era ng'omuntu ono asobola okumanya engeri gye tufunamu ssente singa tuba tuli mu bulimi. Members shall sit and choose the suitable candidates. Abeegassi bajja kutuula batunule mu nsi yaabwe balabeyo omuntu asaanira ekifo ekyo. Jeje tubulire kiki ekiriwo olunaku olwalo ki ekibaddewo kiki mutongozza mukoze mutya leero? Bakadde baffe abatulaba oba batuwulira ku marediyo ne ku ma TV, ensonga etuleese wano mu kaseera kano kwe kutereeza obukulembeze bwaffe n'okwebaza abakulembeze b'ebibiina mu ggwanga abannonda, n'okubannyonnyola abasawo baffe nti mubeere bagumu mu nteekateeka gye tulimu okubatereeza, kubanga okuva edda bukyanga Ben Gulu pulezidenti waffe eyali akulembera ebibiina byonna, bukyanga avaawo wabadde tewabaddangawo pulezidenti, wabaddewo bapulezidenti ba bibiina. Mu kaseera kano nalondebwa nga nze Jembalumya Mayengo okusobola okulembera bapulezidenti ebibiina byonna mu ggwanga, ng'era nebaza bapulezidenti b'ebibiina abannonda ate nammwe abataaliwo okubasaba musobole okujja okwegatta gye tuli. Okuva edda n'edda ebyobuwangwa n'ennono tebikulemberwa mukyala, era bwe bulombolombo bwaffe ng'abasawo b'ekinnansi obutugaana okulabika nti tukkirizibwa mukyala, wabula omukyala asobola okulembera ekibiina. Ekibiina waba akikulembedde asobola okugenda nakyo mu maaso ng'era tutambula naye we wabaawo akaseera akamu nga waliwo ensonga ezikwatagana mu ey'enkizo mu nsonga y'ebyobuwangwa n'ennono abatatuukayo, kubanga ekyo kyalambikibwa dda mu bajjajjaffe nti obuwangwa bw'amaanyi nnyo. Era nkubiriza abasawo mwenna mu ggwanga, abatabuzi b'eddagala, nammwe abasamize mulekeraawo abeegatta mu nsonga ezimenya amateeka ng'okusaddaaka abantu, oba waliwo abantu abajja okujja okusaanyawo obuwangwa bwaffe, mubeere nabo nnyo erise George tusobole okulongoosa omulimu gwaffe. Era kati ke kaseera kano twagala tutambule buli disitulikiti tusobole okusomesa abasawo baffe mu ggwanga okusobola okugyawo obumenyi bw'amateeka obubadde bukudde ejjembe. Nsuubira mu kaseera kano ke tulimu buli musawo wa kinnansi yamaze dda okusanyuka
kubanga tumaze okwegatta. Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni oba gavumenti yatutegeeza okubakulaakulanya nga mmwe abasawo b'ekinnansi mulina kubeera wamu. N'obumu tubadde tubukola nga tubukola ku ttabi ekyala eritasobola kukola mulimu bulungi. Naye kati mu kaseera kano tutaddewo ettabi okuva edda ery'obuwangwa bwaffe ly'essajja. Era tusuubira nti abasawo b'ekinnansi abadde bafuna ebizibu, abasibwa, abalumbwa abantu, nsuubira ekyo kyonna kimaze okuggwawo. Era tugenda kukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe okusobola okubiwandiikira nga ffe abeegasse bapulezidenti b'ebibiina tusobole okuggyawo obumenyi bw'amateeka nga tutambula wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Era nsuubira omusawo w'ekinnansi oyo agezezzaako ng'akola ebikolobero bwe kaseera ayamuke obusamize nga teyasamira. Naye obanga gwe wava mu bubbi nga wajja weerimbika mu busawo bw'ekinnansi, ke kaseera otuveemu tusobole okulongoosa omulimu gwaffe, eggwanga lyaffe tusobole okutereera. Era mwebale nnyo muwulirize ebintu ebyo tusobole okugenda nabyo. Onda okuba omukulembeze w'ekibiina okubeera pulezidenti jeno tugenda kumala emyaka 3 tulyoke tweddaabulule tuzeewo pulezidenti jeno omulala. Lwa nsonga nti abamu babadde babeera bapulezidenti b'ebibiina nga beefuula bapulezidenti jeno nga beefudde bakiwagi nga ne bannaabwe babalinnyirira, ate nga omukulembeze omutuufu omusamize tasobola kulya mbizzi, naye ate tanywa mwenge, naye ate takola bintu ebyo byakudda ku midiya n'alaga ebintu bye ebyekyama ebijja obutusaanyaawo. Era kyobudolaba tutugyewo obukulembeze bw'abakyalo okuva kati. Mwebale nnyo kunnonda, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanze nti gye muli yonna yonna mwetegule mutemye enteekateeka ki okulaba nga mubejjamu? Nsuubira bwe tumaze okwegatta tutaddewo twemaze okulonda tutaddewo enkola gye tugenda okuteekawo egenda okusaanyaawo obumenyi bw'amateeka obuli muffe, kwe kuli obufere, ekisaddaaka abantu oba ekisaddaaka baana oba ekikwata bakyala mu masabo. Nsuubira n'abo be bakosezza mu bintu byabwe ebyokutegeragana mu byensimbi nabo ekkubo tugenda ligula. Naye nkubiriza ebitongole bikuumaddembe nti mmwe temumanyi mayembe, temumanyi misambwa. Ffe kati tumaze okwegatta era ekitongole kyaffe weekiri, abantu bwe bajja mu mmwe nga temumanyi bamubbye mutya, musobole okubasindika gye tuli mu ofiisi zaffe tusobole okukwataganira wamu ate tubazze